Glosh TV kwoli genda wasawo subscribing o like nga atera o sharing osobola kunyiga ka notification bell no sobola kubanga olaba videos za fezenja olozo twatuwaniseyo goja kuba ofuna ka notification bwe teka video ku Glosh TV kajja kuba kajja kakulaga nti Glosh TV waniseyo ka video genda waliyo kalabe so kyengenda okusaba muganda wange genda wasawo subscribing osobola kusharinga no likinga so no nako olwalero still era olutalo lwa Kemi Sera ne Mary Bata luno luchagendera ddala maaso anti ensonga za musajja era nga Kemi Sera avuddeyo n'akakasa nti omusajja ya amulina era ng'ono yabadde wali kabaga ke bamuterekedde akamazaalibwa ge era ng'ono ategeka emikolo essaawa yonna so leero buli azze wano leero ubona buli dakika bbiri okireekaana ali wano yewange sijja kwesiba ku batali bange kano bebange netunoonanoonya mu banno nga Mary Bata taliimu ekyo nyinza butakiddamu kati naye nga alabika ali bize bange akali bize ku mirimu ali mukola nga nange bondaba nti ndi bize ndi mu birthday yange buli muntu abana okimanyi ensi etambula buli kaseera tasobola kubeerawo ng'alindiridde kiri oba kiri ali bize sister wange maikanywanyi we musharinga omusajja ate waliwo eki muli balaga mutegeera bulungi aninya abantu tuwulira olina emikolo gigenda okujja mu maaso awo ng'ogenda kwanjula omusajjawo that is my privacy mujja kimanya nga kitogera privacy kitegeeza n'abeenganda tebajja kubeerako that is my privacy ate nga tulira gwegenda okwanjula wasunye musune nakoze ki wamusunye ku Mary Bata